Aisa Osajja, nse omuzira fumbe w'olusinga John Mary Isaiah. Aibene kulange ne kulawuto bannange saba okuyozayoza okutuuka ku matikkiro ago ag'emyaka 27 gw'otudde ku Namulondo olamulamu ogundegunde aye nasomoje yozayoza maama Nnabagereka olulyo olulangira olukiiko olufuzi olw'okulembera Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga wamu ne bakatikkiro abalala abawumula mutukoze bulungi nnyo ffe ng'abaana kubanga mutuwadde ekifaananyi ekituufu ekijjayo ekituwa ky'Emunyaffe Buganda ekijjuvu ku mulembe guno tte muyogeyoge nnyo. Aisa Osajja ffe ng'abaana tukwebaza olw'enteekateeka zo zonna oteekateekera mu bukulembeze bwo nga mwe muli ebyenjigiriza ebyobulamu ebyemizannyo era n'enteekateeka endala zose oyise mu Katikkiro wa Buganda zibadde zituukako bulungi. Weebale nnyo, weebale ddala. Ssaamagulu Nnyondo ffe Ssaamagulu Nnyondo tukwebaza olw'okutudduukirira n'ebyokulya wamu n'ebyetaago ebirala mu mbeera eno y'okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Aisa Osajja saba okuloopera ensonga ezitusoomooza ffe ng'abaana. Ensonga esooka bwe butabanguko obusukiridde mu maka. Abazadde bangi abattiŋŋanye ne baleka abaana baabwe nga tewali ayamba. Ssaabasajja saba obuzadde bagonjoolenga ensonga z'amaka mu mulembe. Ensonga ey'okubiri be bataata abatafaayo okuweerera abaana baabwe obuvunaanyizibwa ne babulekera bamaama be bamu ku bizibu ebilemesa abaana okutuuka ku buwanguzi bwabwe. Ensonga ey'okusatu be abazadde abamu tebatwala baana kulambula nganda zaabwe ekiyinza okubaviiramu okuwasaŋŋana nga bakuze. Ssaabasajja wabazizza nnyo olw'okuwuliriza ensonga zaffe. Kwagaliza okujaguza amatikkiro ago amalungi Mukama akuwangaze.